Nalongo njagala tubeere bamazima. Nagula ebintu bino maze nabibba nga ndi myaka 5. Biri worth $1,300,000. Nalongo ebintu by'obuwangwa oba biseera. Olubugo lwakabi luli $810,000. Olubugo lw'osobola va ku bino ebitentenge baziyita batya. Ebiba bigize bwe biti ne bigira bwe biti olugira bwe bati nga kyeyabya. Twogera zino embugo first class ebitentegere. Kakati oyina embugo oyina ojjukira ziri ensaka ez'ebbeeyi ze baatuguza Nalongo. Kwagamba otuukaye nga ebintu bye woosalawo biteeka ku auction biviiramu ddala n'akasente. Think about it. Naye nga it all depends. There are these times bajjajjaabo nga bakuloosezza ebintu ne batakuwulira nkozesa yaabo. So you go n'ogula ensaka zino oba nsumbi oba mmindi whichever n'obireeta ewaka expecting to hear from them. Kati unfortunately ne bataddamu binyegako ebyo. Kubanga omanyi ekizibu ky'abaana bajjajja nti si buli kiseera nti bakulaga ekintu nti baba bakyagala. Baba olumu ndowooza bakucekinga ku nsawo balabe. Si kyokka oba obuwulizeebwo omugabi w'obubaka yasigala aleeta obubaka full time tawummula, but it doesn't necessitate nti buli bubaka bw'ofuna bun'olwekyo olina okubaako kyokola. Si buli kiseera nti bwekibeera. Sobola banga Nalongo we have to find time okubanga twogera ku nsonga eno. Ebyobubaka ku mpisa gye tuyisaamu kubanga yekyasinza otuleetera okutomera. Kati abantu bangi beesanze nga balina ebintu by'abajjajja bingi. Kati in such scenarios nga ebintu bino obiyina naye nga you don't know what to do with them, tebakubuulira kyakukola, you can sell them out. Naye in scenarios nga katugeze wagenze ewa jjajja n'akutuma ensuwa n'ogimuleetera n'agyogererako ebigambo bye n'agikukwasa n'ogitwala ewo n'ogiteekamu amazzi, eyo oba tukyasobola gitunda. Era bw'ogitunda oba otunze bajjajjaabo. Kakati Nalongo I'm assuming bino ebintu nabigula byonna bye nagula. Kakati okuva olina bireeta mu nju byanviramu akabasa. Ninamu gano amaliba, ninamu amafumu, ninamu endeku tezitera nnyo tuleetera kabasa. Yogera ku bulagalalagala. Ninamu ensaka zange olumu manye ziteekamu amara. Kwegamba nina kano akasonda wano mugonde mwembiteekera biri omwo bijjudde. Byatuukanga mu kisenge sikyayina. Kakati wakwata eno second bedroom n'otandika ogira nga obiteeka ku sayidi y'abaana ne bijjula. Nalongo I've sent someone nga ayina ebintu nga capital number ey'obuwango nsonga z'abajjajja. Neŋŋamba yeeraba ssente ziri wano. Kale nga teyagamba abikooye tebiina kye bimuyambye. Kakati omuntu ng'oyo ebintu ebyo waba bitadde mu mugonde nga bwe tugambye ne tubitunda. Nita, that is not acceptable. At these times when I'm so sick and tired of ensonga ezo ebintu ebyo kwegamba tebikoze makulu bajjajja bandaze neetuminkiriza mbuulira nkera ku makya nenjasa nsumbi ku nsumbi mbyejjako ntya. No. How? What we normally do ebintu ng'ebyo tukola empewo zino in phases by the way. Okay. Era abantu abakoze ku mpewo zino bakimanyi nti tugenda tukola mu mitendera. Era ojja kwesanga nga ebiseera ebisinga ebintu bye watandika nabyo oyinawo bitono ng'ebirala wabisuula bifugikibwa bikola ki kwegamba mu ngeri obwetyo. Omulongo kitooke wano ewaffe yatukuŋŋaanyiza ebintu byonna bye tuteetaga legally. Nalongo tuli mateeka. Omulongo kitooke mu mpewo legally akkirizibwa okutuggyako ebintu byonna bye tuba tetukyetaaga kukozesa. Nalongo people living in Era
Mpulira. Yes. Kati in scenarios nga osobola okufugika ebintu bino obitwala n'obifugika. It is a very humble way eyoku disposing of ebintu by'abajjajja ng'obifugise. The other time osobola okugamba nti obikuŋŋaanya n'obaako embuga mw'obitwala. Let's say nti nannyini byo omumanyi nti oba ono mukama wange asibuka Walusi. Obitikka n'obitwala Walusi n'obiwummuzaayo mu mirembe. Okay. Mu biseera nga bakuwadde ebintu ebyo nga mu butuufu tebikukoledde yadde. Osobola obikuŋŋaanya n'onyonoonya omugga naddala mayanja n'omugamba abikutuusizeeyo. Oba nannyini baabyo. N'obimutwalira. Abakutegeeza nti naawe okwoyo betereka. Tebiina makulu yabigula tebaabyagala. So abibaddize. That is the best way of disposing of those things. Okay. Other than that, okyasobola okuzza emisango gy'otetegekedde. Nga mutadde kuba Wanyondo. Wanyondo won't work kubanga Uganda ng'oyinza okutunda ebintu ebyo n'otunda ate emikisajju. Tuba tubaddeawo nga tebikolera. Naye obutunda lwali ne yeekwasa ekyo yatunda. Ate oba yatunda. Nawe emboga awo empya nga nazigula saazikozesa. Nga ndikayase nempulira wanoonya olubugo ne mugamba nina lwensobola okuguza. Bwe luba lupya nga tolukozesangako ng'era tebalulambirizaako nti bala bajjajjaabo lazini kulwambala kulwebikka biki that you can sell off. Okay. Naye bwe wali wambalamu walwebikkamu walwebikkirira like you did anything with it tokkirizibwa kulukola ki kulutunda yadde okulugaba you can't. No. Tokkirizibwa okusharinga Lubaale Nalongo. Njagala mbe nga emboozi yettu ginyumyako. Kikyolowooza ku bantu nga tusharinga Lubaale. Okay. Kakati nga tugabanagabana. Nga mugabana ng'embugo tusharinga emmindi zaffe oba kitegeera ono wajjako ono nazzaako.